po jako akawuwo. Abavubuka babiri abamu kwabo abaakwatibwa mu by'okulumba bannamukono ab'enjawulo ne babanyagulula ssaako n'okubalumya nga bakozesa emmundu batutte poliisi mu bifo eby'enjawulo gye baakola obulumbaganyi ssaako n'ebifo we basinziiranga okugenda okunyaga ssaako n'okutemula bannamukono. Anti kawelindako nina gyendi. Bano kubaddeko Ramadhan Kirumira ssaako ne John Kalyango nga bonna bagoba ba bodaboda ku kyalo Kiteete ekisangibwa mu kibuga Mukono era ng'eno gye bawangaalira. Bano baleeteddwa mu bukuumi obw'amaanyi nga basookedde ku kitebe kya poliisi e Mukono oluvannyuma ne batwala poliisi mu bifo eby'enjawulo nga bakulembeddwamu akulira ebyokunoonyereza ku poliisi eno Musa Ziwakazibwe, ekitongole ekikuŋŋaanya obujulizi wamu ne bambega abalala okuva e Mukono ne Kampala. Kirumira ngono kigambibwa nti ye yasangibwa n'emmundu ekika kya AK-47 ng'alimu amasasi 3 ng'eno yali agisabise mu kakutiya ka ssukaali aka kyenvu mu bbuutu y'emmotoka ye ennamba UAD 728 waayi. No ssaako n'ebisa ebirala okwali ensawo 2 ez'omugongo ng'emu esangiddwamu ebijambiya ebyogi 4, akambe akoogi, makaasi 2, screwdriver, ekyuma ekisala kufulu, ekisumuluzo kya mastaki nga kino kibadde kya mmotoka, obuuma bwe bakozesa okusika ebintu mu mayumba, masiki enkozese 2 ssaako n'ezitali nkozese, headsocks 3 mu langi ez'enjawulo ne jampa 2 nga zigambibwa nti zibadde zikozesebwa nga bakola obunyazi, limooti za TV 2 wamu n'omuzindaalo ogutaliko waya. Kirumira tutte poliisi mu bifo eby'enjawulo gye baakolera obutemu ne banne ng'eno balumba amaka ga Gita Immaculate ng'eno babbayo amasimu, TV ssaako n'ensimbi era nga balumya n'ab'omu nnyumba eno oluvannyuma batutte ku bbaala ya Cloud9 esangibwa ku 2 ng'eno kigambibwa nti gye baatuula ne baluka olukwe lwonna olw'okunyaga. Oluvannyuma Kirumira atutte poliisi ku kyalo Hamu Mukasa ng'eno ewasangibwa emmotoka eno omwali emmundu era n'abuulira poliisi nti emmundu eno yateekebwa mu mukoddomi we Kanakuddawa Asumani. Oluvannyuma atutte poliisi mu Kanani Estate n'ekigendererwa ku bigambibwa nti nayo baalumba abaayo ne babanyagulula nga beeyambisa emmundu era nga baalumya n'abantu nga wanoomu ku bakyala abaalumizibwa alabiddwako ng'akyanyiga biwundu nga babbayo laputopu, TV, emmotoka, ensimbi era nga bano balumba mu ssaawa 6. Oluvannyuma Kirumira aziddwa ku poliisi e Mukono okwetegereza emmotoka eno n'ategeeza nga bw'eri eyiye era nga yagigula mu bitundu by'e Katosi gy'abadde bakozesa okugenda gye baba bagenda okukola ebikolobero. Kati muze mukaaga ababiri ne bajja ne bakusanga mu motoka ne bagamba baana bali babasse oba bali
ate ye John Kalyango naye atutte poliisi. Maka ag'omu ku bavubuka ategereseka eryaligani ng'ono alina edduuka ku kizimbe ekimu mu kibuga Mukono ku kyalo Kikubankima ng'ono ategeezezza nga bwe bali bakozesa ekifo kino okuteekawo ebintu bye babeera babbye ne munne ategeerekese nga Denisi era akakasanga omusango ogwamukwasa bwe gwali ogw'obubbi bw'agamba nti yakamalamu emyaka 5. Bano banokoddeyo abamu ku bannabo okuli Ivan Sentamu, Yisima Marusu, Kafeero Peter, Paul Kanaddukawa, Asumani ne Kasolo. Bano oluvannyuma baddiziddwayo e Kampala. Patrice Kyewalabye yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television.